ekituleetera ffe wano ku mizindaalo ovuma gundi n'ovuma sekagundi bagenda bakuwa omuzindaalo atuna byakwogera ate bakuwadde wano awa kati ngwe n'okukakasa nti bano bakakasa wano awa njimalayo kakana alina kakiripu ke yalabye ng'abuukiraako waliwo kakati kakiripu ke nalabye kakati wallahi jamaani wano bantusigira lumu ekifaananyi abasomi ba irimu waliwo edda ffe twakulira twabanga ne pipa ezitwalembekerangamu amazzi pipa mugimanyi ne bakuwa tampeko ne bagamba nti genda mu pipa eri osinemu tampeko y'amazzi ogaleete naye ng'amazzi agali mu pipa eyo gajjuza tampeko gokka ge galimu noono ne bamugamba nti waliwo pipa y'amazzi ejjudde genda osinemu tampeko omu ogireete wano kumwembira nasooka okukomawo wano ono asena ku eri ejjudde kubanga ateekamu bwati nadda naye ono olw'okuba nti amazzi agalimu gennyini mu pipa gajjuza tampeko kimwetagisa n'okusitula epipa yagiwunzike nga kyebategeeza kyeki omusomesa ono bwe tugenda okusenako irimu aba yajjuza nnyo fetwanguyirwa okoleko obukozi bwoti just tuyitagako katampeko kamu ate yalina full tank naye wabanga teyasoma kujjuza tumenyeko bite wagamba biki kati kubanga mulimu tutono naffe twagala kusenako yenyini gwe tusenako alina buki butini ate naffe twagala tusene kuli tugenda kumenyeka batabani baffe muno ndabamu Imaam Kyeyune ab'enkya kubanga tiffe tukaddiye tunatera okulitayalinga twetaaga zino entebe mujje muzituulemu nga sinaakufa tulabe ku magezi nti batukwata bwe bati naye akakaseera kolimu olina okusomeramu nnyo irimu va ku bya doyidoyi tomala biseera ku social media nabitakukwatako omulimu omukulu ogwa social media kukulaga bitakukwatako ebitali nabibire tiimu bweti yaguze omuzannyo omupiira tiimu bweti yaguze defender gwozanya mupiira omuvuzi w'emmoroka ez'empaka yaguze emmoroka empya endala gwovuga mmoka za mpaka omuwala bwati munnauganda abeera mu Europe yafunye omuwala munnauganda abeera e South Africa n'owuliriza kati ate nolire yamwanukudde naye nosaako n'owuliriza n'ojajinga kyono yavumye okusinga oli bikukwatirako omulimu gwa social media kukutuusaako bitakukwatako omuzannyi w'omupiira azanyira mu kirabu bweti alina amaka gazitibwa pounda miliyoni bweziti alina emmoroka ffe tunoonya zigula capati gw'osomako oli naggaga biliyoniya tamanyi nakumanya nti gwe gy'oli n'obeera kuoyo omulimu gwa social media okumalira biseera okulaga bitakukwatako ate nno ebikukwatako ebituufu tebigenda ku social media nga bikimako kakati kankubuuze jajjawo bwafa mu kyalo bati otegerera ku social media amawulire agaga agakukwatako tegayinza nakuyita eyo era obuulyawo nga bakubidde nti wategedde nti jajja akoze ki agwega kukwatako tuli ku bitatukwatako ne tumaliriza nga tutabitula ebifaananyi ebyobuseegu ebintu ebyomutawaana ebyo ebifaananyi ebyobuseegu ebiri ku social media bikola kinene nnyo nnyo okwonoona obulamu bwo ne future yo ekisooka bireetera sikiini y'okukula n'esoma emyaka emirala ng'ate si gy'osoma awoza nti bane 22 ngaga nti ffe tulaba nga 35 era abamu ne bagana okugamba nti nebannaye ensi eno abantu bagwamu ensonyi wulira emyaka gyayogemu oyo jangu omutunuulire wabirimu ebiri oyo naye nga bambi bwekiri naye gano agafaananyi gaalabaga gamuleetera olususu okusoma emyaka emirala aga gafaananyi gakutula joints gakubakuba joints ezo ne gazikutula naye olwokuba okyali muto oli youth
omubiri gwe gukyasobola okuresistinga. Ogenda okuyingira 33-35 ng'oyenjebuse, buli ewali joint wannuma, buli ewali joint wannuma, buli ewali joint wannuma. Mugeesambe, mugabe wala, tobyesembereza nako wadde second. Qibla Islamic Media. Qibla Islamic